Bagamba, when you read my book, I tell you 3 things. 1, when you read the principles of retirement, here was a sentence Mama, who does it have a mother-in-law? Not never did have a video. Family have a taste, a first family. Why didn't you, Babu Zam7? Why didn't you see this man? Museveni never going to be child garage on Naki Tooth. Yeah, there was Antianiam. What would take a Kuniam? Namuna Bakonga inenga to Yarumwa. I was a newspaper vendor, Yari, security guard. Avamu family to compare it to ours. What he has is privileged with it. Tanwakaji Bani Mutta, Yajano Kolum. Tebaba joga ngaba family afate jogebo. Bayinachi, privileged with it. Ben Nairobi bayinachi. We had the money in our family. Gavana Batunia Kukumito Banatuniam. Kakati Nkugam. There are 3 things. 1. To be sat. Be sat. Oh no. Yakuza. Ona ni kubantu. Nani ananyala. Yalugoza Nazalawe. Nalowoza sente. Nalowoza obuko. Nalyokajoga koli muntu. But he left a trail of hatred. Amatanoga twala nyama nojitwala buli kimu nokitwala. Tusobola he stepped on many toys. As Muhozi was hiding, Museveni hid Muhozi. Yenga talabika mu government. President Museveni yakweka nyejero. Ono nani kubuli muntu namani yako. Bwana wanyalo bwana. Nemutani wakajiji aniye kubantu. Kajiji yayina kigwe. Tani wakajiji atuni yako yayina ki. Nalyo kagamba bugagabwe. You for the richest people rule the countries. Bill Gates will be ruling America. Singaba gaga bali bafugensi. Bill Gates how have you accumulated this wealth, young man? Batoniya kumutwa tunyarako. Tiyategera tujja mu ba. Titukira nti ensi na controlling amawulire gonna. Nalyo kane kuli muntu nalyo kubataga. Nalyo kaja wa mafuta. Na mafuta lita 10 ozija lita 2. Nakuba kadaga. Nakuba nacho. Nacho gives me money. I have record. Recording is itaina jazida. And they cannot force him to sema kaburi ne mugurusiri ogera kona hiyo. Kakati nkukama tuwe true say one. Tuine bintu ebi. Besat. Museveni is going to continue up to 2031. President Museveni agenda kusigala mpaka 2 mu. Bano ndaba utafiri bivogera timuli. Why? The utafiri must prepare to retire. Tebali nkwa. Botafire balina okuva mu government. Wabagalo batebagala. A new generation you have to retire. Twalya ko bye twalya. Ebyasigalira bamusayi muto. Botafire lwe balina okuyimba. You cannot hold a country as a hostage. We are liberators. For how long are you going to be liberators? Huh? Yes. Are you nkwa? When you turn into ticks, which are tujabafuira. Amana batoba jabafuira muvemo. Botafire balemera ku power. Yes. Mujabalwanisa. Yes, abana abatoba jetulwanyisa nange ndi mu age. Nawe oli mu age abotafire search tuse baweyo buyinza. Batoli yanga tax. Let's utafire read the yanga tax. Gen.Salim byaga twalwana bitutamye. Yes. For how long are we going to build stages? Is this country when you liberate a country? A liberator and the freedom fighter are different. A liberator and the freedom fighter. Yes. If they are mercenaries, let them tell the public to give them money. But they have eaten. Abaganda bamanyi bwetudiringa n'abalwanyi. Bayina n'ekita kyabwe ekyabatabazi. We know how to deal with the batabazi. Museveni's mistake yali emu. Abasajja after second world war. Abazungu bakwata bakaawonawo. Ne babawa sente nyingi ne banywa omwenge ne batamira ne bafa. Kakati Museveni's problem nti government here has not helped the former fighters. And if we talk about the former fighters, do we talk to Otafire alone? How has Museveni treated Naduli? Neje notafire mukwano go. Naye susse okulabika nti bw'aba ayogera ine entitlement. Anti Otafire ali bwati. Otafire bamukubako.
bana basajja olumala okukuba bakomyo na General Tafire bamukuba bana bamuletera akahonda namukuba akalulu yes I remember si deputy speaker constituency ya deputy speaker amulinanyi kati bamutiisa bakubana bakola tetali niyako ntetemuli niyako siridda mu gavumenti ya Museveni I can sitake kazi ya serikali ya Museveni I never work in Museveni's government. I will never go to State House again. I will never go to Okero House until 2031. Museveni afuze. Gamuhoza afuze. Lindako. Mzee ogenda kudda mu State House 2 mugo. Ya kudda mu State House. Gajeno muozi yaliko. Yes. Era kati sikyanywa nnyo mwenge ninda mununuzi. Naye si mu State House mwe banga mu biwa nkoko. Yango banga mu biwa nkoko. Okulembeze bwa President Museveni ko 2 mugo. Yes. 2 mugo mo odayo mu State House. In Museveni's government between now and 2031. Ayinamo mukoddomi we gwatasobola kwata kagenda amanse nagisi ku bantu yali alowooza mbu nange bwajoga ngenda nswera amazi to be an advisor me to be an advisor as press secretary yes as the press secretary I'm the chief advisor of Museveni then how can I be an advisor and kalolo okuruto mini public relations of ezo nkwazi bereyo let them be humiliated Baba joge. Neko tebajja kujoga. Abashana bagala nnyo government titles. Mbere bwendi. Ntambulya mu use. Never kuwa minister tori nyayo. I cannot work in Museveni's government. I'm preserving myself for 2031 from Muhoozi's government. So government ya General Muhoozi 2 mugumu. Oddayo mu State House kola. Naye between now paka 2 tori nyayo. Ono mukani ku bantu omukajja kuniyako. Omukajja kuniyako. What I want from Museveni is akasiimo. Teyatusasula mange ne bamukuba banga Museveni namulabye mu meeting ng'agamba family ye nga bamugala lwaki gwe tomukwata tokkiriza tumukwate munkwate mulabe ejjogero n'envunyu envunyu ze bawandagale mu mpale first family yagambye president lwaki takwata some people in the first family baga nti Mirundi atukoledde nnyo mbalaba abala ne bagana naye omusajja atukoledde kakuwa akatambi nali ngenda kakubira Saleh twagenda fenna ewa Gen.Salim yagala kamukubira akatambi omukotali nnyoko namuwabire waffe mu nsozi ajja kusasula ajja kutegula ajja kutegula omukoya agamba president mulwaki takwata ninazaalawe kati gamba navuma nazaalawe gomugamba kwate kala ate oba navuma nazaalawe bwemba navuma first lady ate nzireyo mukube kitegeeza siina kusiridda mu State House tosobola kumpa mulimu gwonna gwetaageza kugenda mu State House kuba sirigendayo ebimu ku byakugera mu State House kuvuma first lady omukobo yagamba natwala 5 billion nadduka nazo nga mpita wako mutani wa Kajiji naye nimu kuba bali balina network mutani wa Kajiji naye nimu mutani wa Kajiji ni mu media center nimu semanye new face naye nimu nswera ambuzi temusobola kunniamu amunoti ekidoli Mirundi zisani kanoti bye ekidoli I cannot be ekidoli baba bayote kati banoonya kati bakunoonya ona ali mu kizibu kati bali I watch you every day ono ajja kutegula ewaffe abanyankole tebakimanyi tulina omutego is bigger we don't see eye to eye we don't shake hands you throw the items kumasanganzira atujoze nnyo omulenzi ono atujoze nnyo family yawe naginya ku mutwe naginyalako nambuza buli kasente konna nako kati ogwo mutego waliwo okugatta waliwo okwetonda you never apologize ati what do I want toina chewetaaga do I want to work in the Museveni's government again I worked with the Museveni for 14 years awo wenakoma oba mpaka simu oba tampalekeyo oba nnyaba afa talina kyamuyambi n'amabugo ge tebali gasoma waffe tosobola mange gafudde ndi Museveni atuwa amabugo ng'agaleetawo tewali ali gasomayo teri wa government alisoma amabugo kuzika kwa jjajja nyabo bamukuba amagulu Museveni n'atamuyamba waliwo bakabo nalimu bwe nafiira omwana namubikira State House nga wagikyawa bakyawa nnyo kakati mwampisa bubina nange nembakyawa olw'okubula omutima olukedde nabakyawa nange omwanda gw'omutima nabalaga omutima ogujjudde mwampita fala mwalowooza ndibye ebibiina bingi nafuna ekirala kannoonye kangende wa Muhoozi
Olwa General Muhoozi. Ono yene bwaleeta ki? Okujja kali teegula waffe. Bwali batateegudde. Bali mu bana abawuliramu. Bali mu bejjogero ne mutaani wa Kajiiki. N'ennakalima ne babajjamu obujoozo. So, 231 oddayo mu State House. Kolera government ya General Muhoozi. Mu 231. Anti ono yakuba Muhoozi. Omuko yo tejja kubaamu nagisi. Gavumenti ya Muhoozi eyinza kukiza nagisi. Omuko yakuba General Muhoozi. Let us analyze. How can you say that the Ministry of Education, which does not provide relief to schools, can fix fees? It cannot. Or better could fix school fees for schools. Buli lwakusatu emmotoka zonna ez'amasomero tata zagenda ku headquarters education zijjayo relief. Kakati today the people you are talking about to fix their incomes bagula from the open market. Has the government provided them with relief? Ekyo tekiriyo kati ekyo mu gavumenti ya Muhoozi tekisobola kuyita munga mwetuli. Mu gavumenti ya General Muhoozi obubbi tebujja bbanga. Oyagala kwokya amasomero abaana bajja kwokya amasomero. Why? Museveni bwe yagamba biliyoni meka baziwadde amasomero lisire mutulaga amasomero ago agafuna relief mu covid money Museveni contributed. Kale eza radio zadduka muzeeyi ebyo ndatubimanyi. Buli womulaba wonna nga waali womulaba wonna n'ajoga n'obujoozi bwe womulaba. Kakati luuku kamba samalayize kino ekyabadde accident yabadde ku Freedom City abantu bafudde. Ntise oyo gondi yali mukwano gwange nnyo. Ani nyene Freedom City? Yes. Sebalamu twali ba mukwano nnyo. Mwami Sebalamu mwali ba mukwano. Okumanya Sebalamu twali ba mukwano. Yateeka yasinga ekyapa kye mu UCP agenda okukirabanga omusajja zedakyo. Omusajja yajja nakyo namugamba passeeti. Mwami Sebalamu nnyini wa Freedom City. Mukulowooza kwe nti asobola okunniyamu buli muntu gwabuli ati yampase nedda ggala essabo lyange agali bamube abawulire bamube bajjajja ategere nti omuzukulu tava ku jjajja we naawe bamube bamugalike bene galubindize agale essabo lyo. Abagagga bonna yabatwala abakubira amasimu bonna abagagga bali bakwase kwata ku ssabo lya mbwe ayikanisa kambu tusako economic suffocation mwali temunaja saaliwo akwate ku ssabo lyange bamube abawulire agale ku ssabo lyo nga tokyasawula nga sikyasawula nga ategeere nga tokyayali alowooza mbu wanyoko nange ninga bano be baniyako ne bakoma may have my money kati muzaye ssabo lyo n'olisangako kufulu oyogonde bamukuba ne bamwata kati nyini wa Freedom City mwami Sebalamu abantu bafudde ennyonyi bwegwa abagezi ba Mirundi batuula ng'ennyonyi egudde. Yes, as they look for solutions. Ennyonyi ebeera ne black box. Ennyonyi ebeera ne black box. Abagezi tusuula ne tubuuza, was it bad weather, natural disaster, human error or technical? Bitukola bwitu. Kati when you apply the same method ekyabaddewo, nobody it follows into this disaster nature. Tulina gwokwata ekyabadde ku Freedom City yabadde disaster. Tulina gwe tulina kunenya. Tulina gwokwata. I'm telling you. Give you an example. Abasajja aba Al-Qaeda bakuba Twin Towers, ne bakuba Pentagon, ne bakuba ekisaawo. For the first time to humiliate America, the Vice President and the President of the United States bali mu banka in a bank nga twali afuga America. Ennyonyi zaabwe bazeekubira ne zirako e Canada. America yasigala terina mukulembeze we bakuba Twin Tower. But Bush did not sack any of the intelligence chiefs. Why? Abaana bali bajja kuyiga nnyonyi abakuba Twin Tower. Yes. Ekitegeeza wali tuyinza kuvunaana makampuni ga nnyonyi agabatwine kuyiga nnyonyi. Yes. Nga basasula sente bava mu rich families. Kozi nga tebamanyi nti Bin Laden abalimu
naye yina oluganda yali kitaawe yali mukwano gwa bakabaka ba Saudi. Bin Laden taatawe yali mugagga nga yina omukwano ku bakabaka be Saudi Arabia. Kakati ye family ya Bin Laden. Ekitegeeza muzeeyi abaana abakuba Twin Tower baali baana babagagga. Yes. Bajja mu America nga bazayiga nnyonyi. How could you expect omwana pilot okufa ne bawasa n'okuwasa bawasa nga abaana bwe basomesa McDonald yekola enkoko n'amasomero ga nasari. McDonald yeyina enkoko n'amasomero otyo bagagga. Omuntu okuwasa kitegeeza ayina ki future tagenda kufa. Kakati bagenda obategeera nga ekintu kibaddewo nga bali interested in take off not landing. Ekitegeeza baali bayiga nnyonyi not to land. Baali bayiga take off. Era ennyonyi eyasooka bagirowooza nti ekoze accident. Ba firefighters kakaaga ne bajja baafiiramu. Ba firefighters kakaaga baafa. N'eyookusatu. That's why American intelligence realized they are under an attack. Nga abaana bali bagenda. Ennyonyi nnya ne zikuba America mu Twin Tower. Nga intelligence ya America we yategeerera nti batulumbye naye yalisooka ne rose accident. Era omusajja yakola Twin Towers yabagamba nti ennyonyi 3 bwe zitomera Twin Towers tegwa. Lwaki yagwa? Anti he knew tikiribeerayo. Yabaga nti gatezize gumu. Omusajja yaziba Twin Tower yabaga ati ennyonyi 3 bwe ziri kitomera tekijja kugwa. Ye nga amanyi tekiribaayo. Era abayizi eri tebakola kwolwo Abayudaaya abali bakola mu Twin Towers bo tebaaliyo. Why? Abayudaaya baali baagala America etesitinge ku terrorism kuba abalamuzi baayo nga tebategeera America nga tebafunanga terrorism ku ttaka lya America. Abamerika baali tebamanyi butujju mpaka Twin Tower yamala obaawo ne bategeera nti obutujju gye buli. About terrorism and about North Korea. Teyina emizinga emiki. Kakati muzeeyi kyayoka Israel yamanya ti America bagenda gikuba n'esirika ng'eyagala America Omumerika alabe ku terrorism kyeki. America baategeera eddembe lyabwe lya kuchange London bakyusiza amateeka tebakyakusiba simanyi 16 hours. Kakati muzeeyi nga tuzzeeyo omusajja bamuyitanga blanket muzibe yakola amateeka gonna agali mu America. Tony Blair yaleeta omuzibe ensi yonna ne bagikyusa terrorism n'akyusa ensi naye nga abayisirairi basirika bakuba America. Aba-America from second world war baali tebalabangako kuki. Kakati nkubulya negamba when I use the American example for abagezi nogiza kukyabadde ku Freedom City. Yes, there are 3 issues. 4 nti bano baagala bakwata omutegesi bamulyemu ssente. Abitex ye bamukotte baagala mulyamu ssente. Abapoliisi okwata Abitex baagala mulyamu ssente naye nga Abitex talina kunenyezebwa. Balamu bamukwate bamulyemu ssente. Nennyini ekizimba omugagga Sebalamu idiot kano akasajja kagenda okuwabira mukozi kano bakaitani nakono kategula. How does the case progress? These idiots, because there are many lawyers, the idle lawyers use cases to advertise themselves. Not every lawyer is a lawyer. Sibuli lawyer munamateeka. No. Abasinga bali ayido. These are idols yakawangula emisango emeka. Even judges are not judges. N'abalamuzi abamu si balamuzi. Yes, bikwangala. Waliwo abikwangala by'abalamuzi. Gambi Pretoria defined abalamuzi ngoba ku. Gambi Pretoria defined the judge, the role of a judge. Pretoria wandiika ekitabo Chronicles yazaalibwa 3 BC. Pretoria wandiika judge does 3 things: listening attentively to both sides, evaluating the evidence, and passing a judgment. Ne bano nti omusajja gwe baleese nga bamwokezza nga constitution yakuga nti owattocha tomuli abujulizi bwe ate amuga nti genda kulimanti kituufu omuntu gwe batacyalinze to proceedinga omusango bagobiweni najja mu kkooti agandi omusango gwe yogo to plan B is not a judge. Kati n'owinye eddolo chief justice naye semulamuzi okuyita omulamuzi wa Uganda is a misnomer. Abantu bano basinga obungi ba lawyer misnomer n'abamawulire misnomer. Muzeeyi ne chief justice tomukkiririzaamu owinye eddolo misnomer kweyita ekyotali communication kitegeeza something that appears as if when it isn't. We call it a misnomer.
Chitunga kifaanagana nga yes, that pretend. Kati abalamuzi baana abamu bali misinoma. Balamuzi ngo bavumye. Abayita bannamawulire misinoma. Baloya misinoma. Ndibo baagala kubbira mu kavuyo. Where do you charge this man? A ticket je wayingirirako mu kivulu ekyo yali ekugamba ki? In case of accident ofuna ki? A ticket. But a ticket yenyonyi ekubuulira luggage kuba bakoma okusasula. Ennyonyi woba ogirinnya etiketi yayo ekubuli ati ofuna ekizibu tusasula zino. Kati tiketi abayingira mu Freedom City yali ebagamba nti bakusasula kinga mulimu akabenje. Tewali kya musasula nga afu. Ekikwemunyisa nti Museveni okubala yafuna Bobi Wine n'amukankanya akyanye ebyabayimbi. How many times have we seen Museveni compensating the parents who have lost their children in infernos, school infernos? Nebudde omuliro gwakwata tebatusasula. Fye mzee omuliro gwebudde tebatusasula. Abayimbi adduka. Museveni bw'alaba ku bayimbi adduka kuba amanyi omuyimbi yamuvuganyaako. Okitegedde? Nti Museveni atyanya abaki? No. Why? Governments respond to pressure. Ti media ekiraga nti kyaki? Kyabadde kyamaanyi. Era baagala ewasse balamu baleme kuddawo. Kati kyoyagala ogamba muzeeyi nti tiketi abaasasula ekivvulu ekyo n'ate poliisi ye yawa ekivvulu license. Anti kyenkubuli abapoliisi balina ekizibu kye baakola. It has not come out of suffocation. Kyabadde disaster. System teriyo. Everything was perfect. Where there are two issues that went wrong, which you must accept. The casualties, baana bato. Abafudde baana bato. Yes. Ono master of ceremony yalangirira tibafulume nti mugenda kulaba ebiki fireworks. Abaana bana abato lwaki bakuuma nga tebeebase up to saa mukaaga ogw'ekiro kubanga baagala okulaba bifireworks. Naye bano abali mu gavumenti era ne bifireworks babitwala mu bbaala zaabwe. Kakati bbaala y'okumukaaga yeeyaabwe yeekulaga ng'oli ku kiriya vyewani ewase balamu. Lindako. Yes. Ku Freedom City tebaakubirayo fireworks. Baakubira wali ku mukaaga. Ozirabira ku mukaaga ewaabwe. Kubanga abali mu gavumenti fireworks era bamwewa. They change government directive in their favor. Nedda. Abali mu gavumenti ebbaala zaabwe zebakkiriza zokka okuba fireworks byali wase balamu. Tebyali wewase balamu. Obiraba kiriya lenga biri ku hoteri yaabwe Rubaga emukolo eri ku ddwaliro lye babba. Kati muzeeyi abantu baafuluma balabe fireworks. Yes. Kati abaana we wali awo abaana we baafiira bwe bafuluma. Once one person afuluma the rest didn't know. That's why there was a stampede. Kakati omusiru akugamba abaana bajja ask another question. Abaana abo bajja batya ne bannyaabwe two issues. Omuntu eyasoma atali enanga. Kati enanga byayogera tebiri mu magezi. Enanga byayogera tebiri mu magezi. Muzeeyi tugende. Kati nkubuulira. Nazaga nti omwogezi wa poliisi byayogera temuli mu magezi. Yayogedde ki ekyamagezi? Enanga teyogerako kyamagezi. Era ekyo obola bajja kulemera oyo gwe baagala bakayima babagobe. Wabula eno pulogulaamu. Nti abaana abo abasajja balowooza ti mukazi we bw'atambula n'abaana abato tayenda. Abaana babawa soda ali muwala gye ne beebaka. Abala babawa enjaka. Ekitegeeza it is not a safeguard for a woman to move. Era bambi olaba obwana abanya omwenge mu bbaala. Olaba akaana nga kalira nnyina waako. Ate oli akaana ako nga nnyina waako mwenzi kalina gwe kafuula anko. Era sigala ne anko tukomewo ko kaagala soda. Kasita bakagulira soda. Many men believe that if your wife goes with the children tachitinga. Kumbe babuwa soda ne bwebaka. These people talk with a lot of noise and stupidity. What if abaana abo abafudde nga babaleseka ne bakwata omuli? You would be noises from the fools. Amuleka bwatya lwaki alesewo abaana mu nnyumba? Kakati because of repercussions batambula nabo kubanga olaba akajanja omusobonya akulya ebyabakyala omwana bamubonyabonya wababo bali luddawa. Kakati kyoga nti abaana be bafudde nnyo abato because it was a stampede. That is very important. When you look at those who died
Ayanga children. Abaana babadde baganye okwebaka up to midnight. Balabe fireworks. The moment this man announced the fireworks, babadde bayina genda. Bade bayina fuluma. Kufuluma. Kakati, even those drunkards who had already slept, n'abalala, when they saw a group running away, nabo bafulumye. N'agatamivu nago galabye bano bafuluma. Naye waliwo olugiruki. Nago ne gafuluma ng'olugiru. Anti nga waliwo. Olugiru ino okugalibwa lusigale lumu waaki. Agatasasula kaneme kuyingiramu. Agasazi g'ensawo. Abaana be baddusa okufuluma. N'agatamivu nago ne gadduka gafulume. Baleseewo olugi lumu. Olugi ne balekawo lumu olufuluma. Those who have not paid to enter. Kati awe wabadde obuzibu ku lugi. Intelligence officer. Yes, enanga. Look, we look in the past. Nti Kasarani mu kisaawe ky'e Kenya. Kasarani. Na Kenya bafa 10. Kasarani abana Kenya bafa. Kisaawe ate misana. Why? Babaga nti ogwo omulyango bwe muguyitamu. Kenya egoba. Ne wano mwina team mwina gole gye muyita Naalongo na Kivubo. Musoke mu Naalongo tebabakubirawo wano bulijjo. Batukubirawo wane Nambole. Kakati eyo psychology gwabaki. Wabasambi ba mupiira. Kati Kasarani Kenya abana Kenya bafa bangi 10. Yes. Kubaga anti muyite ku muguno omulyango Kenya egobe. Because I would blame Sebalamu if they suffocated. You build a layer clear. I would blame Sebalamu if it's called to fire. Singa kyakutta omuliro. Seen places in Europe that catch fire. Miriro giberawo ne Bulaya. Sebalamu if Sebalamu we munenyeza wayina kubaawo kimu. Was there an ambulance? Ambulance kyokka kyonenyeza nnyini wa Freedom City Sebalamu. Sebalamu nagende wetu ali bamukwano. Ne mwami Sebalamu. Yes. Ne mutwalira inginiya byandala ne mugamba Sebalamu. Ewantu wano bagenda kuga nti otirawo abantu kwana ekizimbe kye kyatta abantu. Ng'akizimba. Mwami Sebalamu era ekizimbe ekyo kyatta abantu ekya Freedom City era ng'akizimba. N'ogendayo n'omugamba. Ekibattisa abantu kiri kimu. Mulimu ebyobuwangwa. Tigwe ne woogana kati ffe mu Baganda. Obaba okyattanulu y'amatafaali bali embuzi. Baba sereka nyumba. Kakati gwe ne baba Christian n'obigaana. But the issue is lwaki loko tekolangako kizimbe ne kitta abantu ekisiba ettaka. Loko ezimba bulungi ebizimbe byayo kibigwa. Naye bano bw'obanoonya noonya ekizimbe ky'omuddugavu omugambe the contractors be baani. Abakubi ba pulaani be baani. Ayoola Kayinja. 2 ebizimbe byaffe bigwa. Why? Emitayimbwa egiva mu kasasiro. Emitayimbwa gyaffe tugikola mu sikulapu. Kyobala ebizimbe byaffe bigwa. Okubeera mu ekemiko gye tutateekamu. Waliwo kemiko gye bateeka mu mitayimbwa gye tutateekamu wano ne gibendinga. Bakivuna ebizimbe bigwa nnyo. Ebizimbe bigwa deliberately nga bamanyi nti insurance ejja bisasula. Insurance esasule. So bakisula deliberately ne kitta abantu insurance n'esasula. Byahamu bigwa. Nze yoli informed. The other point is nti seminti bamubba. Abazimbe bo anti bana abali mu government bajja kiro kirambula kiro. Bannyini ki abali mu government? Bemisana tebabeerawo bajja kiro. Ate bwe weepanka ku musajja azimba ekizimbe kyo n'omuteekako akamiro akwogera. Kati ekizimbe kya gundi. Kati bagula seminti wano bamujja China. Kamiro. Seminti bamujja China. Anti tebagala ne supermarket zonna zaabwe. Zonna zabali mu government. Anti ayigige mu kutegeera nti abigulawa. Abali mu government seminti bamugula China. Ayigige aleme kubanoonyerezaako. Ayigige naye mu muzeyi tugende empola. Kuleeta muhozi n'amugo. Tujja kulaba ko bitu kamyonga naye agipanga batteko. Kyovola battaye. Gundi atya. Tulayije. Lwaki otya? Kyenza gambwa ayigige naye. Yavaawo akaswera kamunukako gye yava mu gundi mulandi. Naye akaswera kamunukako. Baleeta owakaswera gwe kanukako. Kakati yobanga president yadde General Muhoozi amaanyi. Ekyokuna which causes accidents in Uganda. Yes, grace period because we don't have banks. Tezina sente. Kakati grace period y'ekizimbe yali badde emyaka egi. 2. Bamuwa 6 emyezi 3 bamuka.
kakati alina okukolawo flow ezisooka bayingire basasule ngeri waggu tekinnaggwa bazimba ekiro naki na misana oma muzeeyi kyogedde kituufu banyini bizimbe tebabirinda kuggwa kasita flow ezokubiri ziggwa bayingire tebali babbira abo tebalina sente kuba banka tezirina sente bazisula era bw'osoma ekitabo kyange kyenawadde Saleh destruction of banks basula banka zonna kitabo nakituteewa Gen.Salim economic. You killed all of the banks. Banka zafa. Central bank yezisula. This is why a Ugandan does not see any role in the government bank of Uganda. Ati yakola ki? Nende chwete tuna government. Ka bugulu woman kasula banka ne kasulia ne kusimu. The role of a central bank is to print money, currency, regulate inflation and supervise commercial banks. Ronazagwa. Banka zazigudde. Ikati banekwenda ne bategeera nti umutemuli kiwowongole. In fact tusigaza centenary. Bo badduka abantu bategeera buli institution yonna ekubiddwa nti bogerera National Security Fund NSSF kakamba nekazunze ntwe kalwa kakamba katwala ekyuma kyange lwakakamba yatwala ekyuma kyo ono nanyini nsi president kyeyakuwa president yampa ekyuma yali ampadde n'ekyuma nga kikuba ne t-shirt ze naale nanyini nsi Erias Mirundi is a nuclear bomb n'agenda agamba byonna mbiyina ku video n'agenda agamba gundi Kabushenga that new thing yours no ya Mirundi tayi kati komawo zinakuwabire waffe tuli kuoleza mu ggulu Allah yali tuwozesa naye neze kunsite kuli siriwozaako naye namuwabire waffe bali kusala misana ne bali yingire eggulu ne mulaba ne tumwebaza olifuluma nga waliwo mu ggulu gye bayita Uganda bali zaavu obaani Tabanega njokuduko oliraba tumwebaza ne nakalema nga nziruka naye sobola kubeera nabo n'oli basanga mu ggulu olifuluma n'emizimu gyaffe tegiryebuuzaako nga tufudde tabaganya ku nsi tosobola kubonyaabwenya maka gange ne bakuba amanyo ne bagajjamu muwala wange ne bamutya mwalubati bankuba yes nogende waffe ne muwabira ali wandagala empunyu mu mpale alitambulira mu kagaali kabalema ali kubwa ebigenge siyinza ne bakola batya nabalabye nga bagamba Museveni kakati nkugamba when you evaluate those whom do you blame? Singa mufu. Yes. We are sinze mufu. See these people, ekizimbe tikyakutte muliro. Kizimbe weeki. Basuffocating. It was a stampede. Everything is okay. Was okay until fireworks. Fireworks ezaleese obuzibu. Abaana ne bafuluma ki? Abaana ne bafuluma. Imagine omwana eyasulibye teyeebase. Oba beebase misana bale. Naye ziriwani fireworks basuma mpolayini. And let me tell you about the fireworks. One day, yes, a committee of parliament came to State House, a presidential affairs. I remember Karolo Kurutu, I remember Reverend Bakaruga, Nekarolo Kurutu Mukezi. No Somese Makeri, no Fuka minister, no Kriaka Chekaka, Erano Remero, public relations officer, Yenkwa, Yekarolo Kurutu. That's why even Avan Umukocha Babaniako. Tebagala wummula. Nedda nzulwava mu State House nalaga waffe. Staki kazi ya serikali, staki kazi ya serikali ingine. Staki kazi ya serikali. Museveni cannot give me a job. Kasitago ava mu State House wadda wo. That was my first appointment. Tontwala walala. Toyina walala jojja kola. Ntisijanga como civil service. Ntinze yali fulambo yange. Nga ogenda kulaba Museveni ate mpita walala. Ate ngende mu State House ate mwe banjogera. Nswera amasi. Nalaka musabuli yange obera musabuli ongo sabula nkola omulundi gumu sibeta staka pesa zako tubamone musasula ngoni yako nze temulide mukuni yako bonsasula sent a Canadian man wants to give me money na yono yakala zitezize ayakala zitezize mbu yampadde gwenedda abantu bebuza lwati lero yambadde en confidence andi kakati nkubonya ne gamba nti Museveni yayita akakiiko President 7. Koza abayindi bakoze olunaku lwabwe. Ne bitandika tutu. Baka lwa yapama mu mpazi. Oyo kanono kuruta na yanyizo kwa yafuka mu kitete. Museveni agenda obalaba nga tebali comfort. Nabuza what's the problem? Nti ate ebivuga. Museveni yali tamanyi nti biki. Be fireworks. Nagamba. But don't care. Even if there is fighting, it cannot reach here. Nechiddamu waliwo ekyaji. Du. Nenda banga na Ayatudde nga muri mu State House ng'ebintu bivuga ebweru
Nagamba ono ame commander. General Mbadi. Go and find out. What is there? For 3 hours, but he did not come. Umenya bali ku tension. But he did not come back for 2 hours. Okubuli ya president biche bivuge bwe. Museveni told me, Mirundi can't find out. President nagamba ogende. Nga tension erimu gundi ojogera. Abe bichi ebi. Ate yakwata kusimu ye kubuuza. Agati ningira. Ngendo bira banga bayindi be babikuba bali Kampala mukali. Nekomone mugandi fireworks. But it took about 2 hours not to ngatakomye. Linda cop mzee. Wagendo fuluma ebweru wa State House. No gamante no sanga fireworks no dono gamba president the fireworks zikuba sima sasa. Nenga mu State House batidde baloza masasi. A meeting. Mwali mu meeting ne president. Ngebweru eriye bikuba. Ebyo bi fireworks. The fireworks. No, nendo bakuba mukasa. You empire. No mukaza atakuta. No vera buseje. No vera chi. Unapita yagenda na umula nagenda ne no sigala PRO. Yawandika nako PRO State House nswera amasi. Gwe bitiba bya State House to nyako kyokozesa. Ndikola ya muhozi. Biri asatu mugumu. Atere ne iteje kumba kifu kya wansi. Jeno mozagenda kwa kifu kya wansi. Nina grade wembera. I have my grade. Nze yakera kusoma twayokebwa ngo obuyinja kumajete twambala ngato. Tuzigenda kusomera tusoma. Tufuna diguli esooka. Tufuna eyokubiri. Ngoyo bwisha mani. Ali wuwe asala ansawo. Nezo ngambe zirene kali ne bucha mantutula ku ntebe munswera amazi. Siza kutuna ne bucha mani mu ntebe ebyo Ameria yabikola ebyo. Mama Ameria yasigala okugande vayise. Bali batajetinganza. Mbungendeyo abali batwale recording zange. Nalinja kubwatoka. Nalinja kubata munga. So bakati kubulya nti ebyo bi fireworks bitisha abantu. Itituko mugene mbuzi. Jeno Mbadi. Later I found out nti Jeno Mbadi is something that has taken the attention of the president. There was no way General Mbadi could rely on second information. But they had to go to the particular place to tell them there is a tension muchi. Muzei is having a meeting. President yali meeting. Ekitegeza bana abaana abawulidde. Kubanga bo buli kamu konna bakabye buli kamu. Naye bali batano. Ababye mu government bali batano abatunia ku mitwe. Ne General Moze ngeri. First family Ayatudde. Ono bululu tebwaweze nadduka nagenda otafire ngo bululu tebuweze nadduka ne yeteka muna alaka ekifane nze nabalabi. First family Ayatudde. Omu kuba first family obululu teyabuweze. Nadduke wa General Tafire. Bagambye muhoza gulumingibwe. First family yakiriza General Moze okuguluma. Babiringa mukozi asinga. General Moze yasenza obululu mu first family. Nadduka agenda ajoge batu botafira abajoga babanieko. Nenze tali niyako. Tajja kuniyako kyeyankola emyaka 10 nabonyabonya family yange kunsi mukabuli ne mugulu. Museveni tasobola kuleta mabugo wafe. If my mother dies today, ngagaleta wa. Ng'omusajja munyabo bamukuba. Naye omusajja yagula akagaali nyabo kwatambulira. Muzeyi mudakika 3 malize ne leta ya Gen.Salim Saleh yawandikiddewo na Lukwago. Anti Salim Saleh. Gen.Salim yakubye. Ate yamukubye. Yakubye road mayor Lukwago. Question yes. Kadinali bwagamba. Tugwe musamize gweze na kugulira emmotoka. Bafaza bagamba fenka buli kyototuwa. Kati abenale mu banyeze. Mbulwaki Gen.Salim status wa opposition. Chovola abantu ebintu ebyo nabibonooneseko. Tiyefu Saleka ne jevo Lukwago manne. Kakati kitegeeza nti wenale mwafuganya Lukwago. Awulira bubi. Tagenda kuyitamu. Kubanga bo balowooza naye kimwonoonye kiri kimu. In a country where you don't have the opposition, Ruto yabagambye sigenda kola handshake. The opposition is very important in Kenya. Opposition teriwo chovola ono muleza abanioko naniyo. Nanyala naniyo nasisa. Babayoko kuniyo kona kujja mu State House. Na kuniyo kona mutane wakajiji na kuniyo kona mutane wakajiji na funtula obutako naniya. Kubanga temuyina opposition. Uganda tetulina opposition ne Bobi Wine waabwe. That's what it means. Kati ebbaluwa. That's why your party has decayed.
abali mu buyinza tebalina kye batya kuba tebalina opposition be bagifuga be bagiwa ssente nolowooza nti ajja kunya ku bantu ate muzeeyi kyoyogera kituufu tubula nga tebafaayo naye naalemu kuba tebalina pressure opposition yaabwe erute Kenya yagaye tajja kuba opposition erina okubeerawo naye ono kyova bajoga n'abaniyamu nakuniyako nakujja mu State House nakutwala mu President's Office natamana makuniyako nadira kadaga namujjayo eri nafuuka minisita namuniyamu nagende wala naye naniyamu ne bakutambuza wano nga buli omu kidoli akiniyamu kati mu mwafuuka bidoli myai refused. So opposition tetulina mu Uganda buli omu sente azijja mu government. Lukwago Rasiki abanamboze banganda. Why didn't you give this money to your people? Ekitegeeza Gen.Salim yabadde rongo move. Yes. Okukuba Lukwago kubanga kinyiza NRM nti lwaki fe abawagidde NRM temutuwa omusamize emmotoka kalidinaali agulidde omusamize emmotoka tayogera asirika busirisi. Yes. So Gen.Salim yandisirise omukazi omufumbo we bamukulira mu loogi talaya nduulu. Omukazi omufumbo kasita bamukulira mu loogi takuba nduulu. Nti bajja kujja babuulire balo bajja buulira bawe yogera bulungi kati onkudde n'empamu ezinzisaayo. Omukazi omufumbo kasita alinga omukazi omufumbo gwe bakulidde mu loogi ye Lukwago yaseka Lukwago ya bilioni 2. Yes, akole ki lwakitozi waabaye bubo. Gen.Salim yamugee nti Lukwago sigenda kuddamu kuyamba mu ntalo zo. Ebyo teyandibyogedde. Naye abeewa Saleh tebamanyi handling information. Ti omuntu bamuwadde ssente nti nemuzoogera nemukola ki nemukola ki. Hotel for me is a sejja usage. Naye buli family members bani bonna n'abakubanja. Kakati gwe kyogamba nti mukwano gwo Gen.Salim yakoze ensobi teyandibyogedde ebyo omukazi omufumbo gwe bakuulidde mu loogi tayogera faaza tayinza gendayo n'agamba famasi mwanguziza kondomu entono ozikozesa kuki wazizadde mu ttooke waliwo ebintu ebikyogerwa muzeeyi teri faaza asobola genda ku dduuka naye mwanguziza kondomu enfu ozikozesa kwani wabadde weepika ate nga faaza atagule kondomu. Yes. So kati Gen.Salim yandisirise malaya yakwata ettaayi naye omukazi omufumbo takwata muntu ttaayi. Malaya bw'otamuwazize mu loogi akwata ettaayi nakuba enduulu abantu bajje naye ate omufumbo tasobola. Kati Gen.Salim yandisirise omukazi gwoli mwana muto naye bw'olikula n'ogulyamuko omusajja olugoye lwa Krismasi olulungi n'otalugulya mukazi wo agenda kutuula naawe bagenda kwebazaani mu kyaki bajja kwebaza oli omusajja baawe kwa bajja loza ya luguzi. This is the crisis NRM is facing. Saying opposition. Museveni alowooza mu kutuwa mirimu. What is there? Museveni tamanyi emirimu kyeki nga n'amafuta ng'egulira natambulanga ebweru nga muzeeyi ebbaluwa ya Gen.Salim erekawo opposition abannayuganda nga baweddemu amaanyi babagamba mugende muzikimeyo n'abannayuganda bawagira aba opposition bagamba babasanyuka nnyo nti Saleh bamukudde Lukwago yamukudde era Lukwago ayinza okugamba nti ezo naziteeka mu kibiina kyaffe ne Museveni bwakola. Museveni yagamba bagondi baali bawa Amiria byakwekuula enguzi Amiria n'agigaana ng'omuyindi amuwa enguzi. Museveni n'amugamba oli musiru azireeti azikuwe zigende zinoonya akalo. Omuyindi n'awa Amiria enguzi negenda enoonya akalo tibamuwa kye yali ayagala. Saleh ne bamubbiramu helikopita z'emivumba kuba naye yagendako ku ttiimu Bayerasha bazigula Bayerasha. Yes. Helikopita even where visibility was gambi nga tezikola n'amagye ne bagagulira. Saleh kye yakola okimanyi yakwata enguzi ye n'agiwa muganda we negenda ekola ebirala. Yes, that's namawulira ng'ayogera. But why should I give this money if you cannot surrender the debts? Why should we pay him? My father-in-law told me there's no money that is wasted. Nziside kinkwagalako nze nakuwaabira waffe mu nsozi waniako nota future yange n'okupa abaana bange n'onjavuwaza ewaffe be bajja okukolako nze sikolaganako naawe oba munsasula oba temunsasula muhooza ali nsasula
bakatali giri eribiika gwe suubi olina mu Gen Muhoozi 231 Gen Muhoozi bw'akwata obuyinza ngoddayo mu state house omwenge sikyanywa n'omwenge tokyanywa ninda Muhoozi olinda Gen Muhoozi alinzija omununuzi ninda mununuzi abalanga Yesu tebamulabako naye nze nja mulabako omuzira onadduka olaba ejjoogo lino limuvudde yali agala kuwamba abazzukulu nebamubale kano kalwebamba olaba akenge wakavuddeko okusula ne lwebamba nsula ne Malakwini kubanga Malakwini ennyumirwa kalwebamba naye Malakwini nene mu buliri ebeeramu naye kano kalwebamba kale tetugenda kusukkawo wano muzeeyi kajjo kekawulo tetugenda bamutera byejo bamutera amanyindo bamutera amamwa bamutera amayisi bamutera amayini bamutera amatwi bamutera amatasi bamutera amatasi bamubinga Muhoozi yamubinga kale muzeeyi tetugenda kusukkawo wano omwenge waguvuddeko ninda Muhoozi olinda Gen Muhoozi akwata obukulembeze ninda Muhoozi ne mukyaki ogenda kuddayo osome nsabira Muhoozi ng'osabira Gen Muhoozi akwata obuyinza 231 oddayo mu state house nsabira Muhoozi kale tetugenda Muhoozi ansange nga nkyayina embavu ng'onadduse ne mutani wakajiji nga bayingidde eddaka ebinnya by'emmese nakalema ne nakulo baliyingira ebinnya by'emmese we bali bakwatira ne kabushe nga balitumawo kufata babakwateyo babatoleyo babalyewo babajjeyo babafatewo babakwatewo babajjewo babalyewo kale tetujja kusukkawo ne bannange ddadi mwebale kutulaba ketujje agambye alinda Muhoozi 231 ye gavumenti gy'alinda takyanywa na mwenge addayo mu state house 231 nga Gen Muhoozi akutta obukulembeze kale ketusinkana olala Tamale Mirundi junior ne Tamale Mirundi senior fa babadde mu y'olwaleero